naye okola essomero Mwami Lugonvu e Buddu tubadde bulijjo tugamba nti buli kirungi gye kiva, naye nga tubulamu amasomero ago agatwawulira ddala ku balala. Lino limu ku masomero agatwawula ku balala. Tukwebaza nnyo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abatandisi b'essomero lino eritali kadde naye likola ebintu ebigundiivu. Okuzimba essomero kitegeeza kumanya bukulu bwa bugunjuzi. Mwami Fred, olwaleero mbaddeko n'emikolo 3, naye Mwami Fred sisobola kugaana kujja wuwe kuba yali muweereza munnaffe e Mengo. Situsobola kumwerabira ng'ayina ettoffaali lyatuteera ku mulimo naffe gwe tuliko. Kibi nnyo okuzimba essomero mu kitundu abeewala ne baba nga be balyeyagaliramu. Ffe tusinga okulima emmwanyi. Era ku mulundi nange nakungudde ate sente zabadde nnyingi ng'ate nina eka emu. Lwaki situleeta abaana wano ne tubasomesa mu mbeera eno ennungi bweti? Ssebo weebale nnyo okulondawo ekifo kino. Mbaagaliza amazaalibwa amalungi, mbaagaliza n'omwaka ogujja omulungi. Nasazi Josephine tajja kusoma sikulya mmere nakalo matanga ketwafuna. Okay. Let's go from the moment you want on Awo walungi. Selector Selector Muziro. on